Export TV to the world. Embeera bwetu bweyimiridde mu kibuga Kampala nga ketukulazeeko awakati. Tugenda kulaga video yonna ogirabe nga bwe bitambula. Oliko Export TV amanyi omwana soda nakoze ne abe embeera esobole okubanga ekutuukako malidadi sana. Tutambula ne bakadde baffe abasalamu furniture bano batunda ebibajje basangibwa bweyogerere opposite ekipande ekyambuka ku Nabisunsa Girls. Osobola okubakubirako enamba zaabwe weziri awo wansi n'osobola okubanga okola business ennungi. Balina ebibajje office furniture, balina school furniture, hospital furniture yenna bamuyina bapangisa basobola n'okwazikamu n'okubaganya omuntu ne bamala ne babinona. Aba El Shaddai Money Service International bano batambuza sente zeetolooza ensi eno yonna, bali South Africa nabo bakubireko wansi awo, balina office mu Uganda waneeno bakolera online. Esente bazingiza eggwanga ne bazifulumya, nabo osobola obesiga n'embeera netambula bulungi. Olwaleero enkuba etandise mu kibuga Kampala essaawa nga zibadde nga mu 10:11. Envubu enefudde embi okwetoola Kampala yonna. Wetutuuseeko ekaleerwe ng'onatuuka ku kanisa ya Pastor Kakande awo amazzi emmotoka zigenda ezimu amazzi gali zitwala boda tewakyaliwo osobola kuyitaba nabo mmotoka obumpi amazzi baligase na munda. So tugenda kulaga ka video ako osobole okukalabako olabe embeera nga bweyimiridde mu Kampala. Gwe w'ekidduka weeyiye wawo onaayita naye okuviira ddala kaleerwe wetusobodde otutuukako paka eno ku bbiri wansi eno yonna ekkubufu amazzi galisazeeko liririmu ebinnya liririmu jaamu liririmu buli kimu kiri awo. Soka tukulageko nga etukubira gavumenti omulanga ate tunaakubira oba bekikwatako embeera bweti bweyimiridde. Ogenda kusharinga ate olayikinga video eno commentinga etuuke ku buli kinoomu. Kankulekere video eyo ng'ogiraba Mukama akunkumire. Nengere dio diabe. Bwayise. Akalero. Wana fotografi jibuso. Nekora ogenda jjo sanze mukulu. Oja jimbange yange njia. Ndireke mu kasero. Ndio ogera mukandu kange tomanyi tugenda kayo.
singa twayise bwayise. Mugenda kukomawa. Waliwo kataafu akali awo, waliwo ekikubo ekisalamu. Tokoleke, kino ekikubo kikeeke. Waliwo n'ekikubo ekyambuka. Export TV to the world.